Mugamba mutya mumwena abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero mbalage eddagala eriyitibwa kafugankande. Kafugankande eddagala nnyo lijjanjaba n'endwadde eziwererako ddala. Lwakuba ebiseera ebisinga oteekeddwa okugattamu eddagala eddala okusobola okujjanjaba obulwadde obwo, nga naye kafugankande mulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde. Okusookera ddala kafugankande ebiseera ebisinga ate ayagala nnyo okubeera wabeera obusaka. Kati wabeera obusaka akula n'ayitamu n'abeera ng'alabika bulungi nnyo. Kati kafugankande amera nnyo mu busaka obwo ne mu nnyumba ezo ezizimbiddwa oli n'agikomya mu makkati n'ezikamu ensiko. Kati kafugankande oyo ayagala nnyo mu bifulukwa bwe bityo, atera okumera emabbali oba munda mwennyini. Kafugankande bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Ky'olina okumanya, kafugankande ajjanjabira ddala endwadde eziwererako ddala. Kafugankande mulungi nnyo ku ggwe abeera alina olubuto ng'owulira olubuto lukugulumbagulumba. Olubuto we luba lukugulumbagulumba osobola okufuna ebikoola bya kafugankande ebyo n'obitokosaakokko n'obeera ng'onywako olunaku, n'onywako emirundi 3, naye nga buli lw'onywa n'onywa ejjiiko esena enva, ejjiiko ennene. Gwe alina obuzibu bw'olubuto okubeera nga lukugulumbagulumba. Ekintu ekirala, omusujja. Waliwo omusujja oguyitibwa omusujja ogw'olutentezi. Kafugankande oyo mulungi nnyo, omufumba n'ogattamu ne kumululuuza n'obeera ng'onywako, ojja kuba oteera bulungi nnyo. Gw'alina omusujja gw'olutentezi mulungi nnyo. Ekintu ekirala, nga ofuna obuzibu bwa kamunguluze. Ng'ofuna obuzibu bwa kamunguluze osobola okufuna kafugankande oyo ebikoola n'ofuna n'akambula oba tuluyita olunyereketo, n'obiyengera mu bbaafu bulungi nnyo n'obeera nga oyiwa mu mutwe oba n'obeera ng'onaaza mu mutwe. Gw'alina obuzibu bwa kamunguluze, kamunguluze ajja kuba akendeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, ng'olina obuzibu bwa asima, eddagala ly'obeera ofunye eryo oteekeddwa okuteekamu kafugankande ebikoola. Osobola okufuna mwambala butonnya n'ofuna ne kamunye n'ogattamu ne kafugankande n'obeera ng'ofumbako, ojja kuba otereera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, gw'omukyala ali olubuto osobola okuddira kafugankande oyo n'omugattamu n'olweza n'obeera nga weeyiira ku ddagala eryo, kijja kuba kirungi nnyo. Kakola nnyo ku mmwe abakyala ab'embuto, muteekeddwa okukanaaba. Ekintu ekirala, ng'obadde olumizibwa mu ndira, eddagala ly'obeera ofunye ery'obeera ogenda okufumba gwalumizibwa mu ndira oba alumizibwa mu nseke, oteekeddwa ogattamu kafugankande bulungi nnyo. Naawe abundula, eddagala ly'obeera ogenda okufumba oteekeddwa ogattamu kafugankande ako ebikoola by'oteekamu. Ekintu ekirala, gw'agenda okuwanga enkumbi, ndowooza mukitegeera ekyo, naddala mu abakyala, eddagala ly'olina okusookerako okufuna akafugankande oteekeddwa okukateekamu eryo eddagala ly'ogenda okuwangisa enkumbi. Ekyo abakyala ndowooza mukitegeera. Ekintu ekirala, gwe wenna ng'ofuna obuzibu bw'okutuuyana, eddagala ly'oba ogenda okufumba oteekeddwa oteekemu n'ebikoola bya kafugankande ebyo obeere ng'onywako. Kye mulina okumanyamu abakyala, eddagala lino erya kafugankande libakwatako nnyo. Ekyo nkibabuulira. Kafugankande ako k'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, tutunuulidde eddagala eriyitibwa kafugankande. Kafugankande bw'atyo bw'afaanana, mwetegereze bulungi nnyo. Waliwo yabadde ku channel yaffe Kyayiti n'amumbuuza nti kafugankande afaanana atya, njagala mwetegereza. Nkusaba omwetegereze bulungi nnyo y'oyo. Kafugankande ono ajjanjabira ddala endwadde eziwererako ddala. Mbawaddeko ezo, mbabuuliddeko ezo, bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.